otambula okola kiweewesebo bawe lubaalo kati waba muntu nabanga akozeseddwa emirundi mingi emmeeme eva mu by'okusinduukirira netandika okutagala oli afudde. Kyova olaba ebintu ebyo tetuganye. Omuzungu yagamba too much of anything is always bad. Tetuganye awantu awo waliwo essanyu naye ate wasobola n'okuleeta obuzibu. Egenda mu maaso ne bongera kwekwasa Katonda ne Katonda alina ebifo w'omusabira n'atajja kuba wano beetooloddwa bwenzi. Laba akulira boss alinga eyagaya akasunguyira. Eyo ye gyayite maali ye, eyo gyayite maali. Abagagga bajja ne balabika okuba ne lyagamba nti ampa ekijuujulu ekyo nze neesanyuseemu essaawa zange 4. Omugagga gwe basasula. Ensi wano weetuuse totugalinda naye n'ebintu by'ensi bizibu. Kuba omuntu w'otuukira ogenda ogula omuntu bannange ekyo nakyo weewuunya. Bantu ennaku zino okwennyala balina kutono kuba waliwo ebintu kuga bikolwa nga byesittaza. Omuntu n'abanga buli kaseera omuntu omu agendayo lino n'agenda ne mugendayo mwenna ne mubanga mugenze. Mugagga n'agenda maaso n'alaga abawala no balina okuleka ne babalongoosa n'okubalabirira bakazi mu basobole okuba nga bajja nga basanyufu. Abaana b'abandi sebo bandeke ngende nze badde yala gendaka oyagala gendaka singa wewaba wayagala ekyo gendeka ojja kutulaba. Asoloka kabonero kasasi woba oyagala okutoloka sasi efirimu egenda maaso. Egenda maaso. Mwemanyise ebyokulya bya sinaki ebyokunywa byawe egenda maaso. Omusajja atabuse. Omusajja akaye gwenako alina abasajja be waliwo gwe bayita nnako. Olidde nnako. Nnako ziba ŋŋuumi. Kati ŋŋuumi singa abawa ayagala otoloka ŋŋuumi yakola ku kyaki ku kyaggaadi awo. Efirimu egenda maaso nga tujja tukomayo wa Taata Tracy. Egenda maaso mpola mpola. Bannaffe ekutuusa ku bannaffe aba Club Parliament Kasubi nagambye evudde mu bannaffe aba Real Films Uganda era yawandiikiddwa Walusembi Woto. Tugenda maaso. Ennaku weekuyitirirako ennyo abasinga balowooza okunywa omwenge kyekigonjoolo. Omwenge gukwerabizaamu katini. Bano nno baagunywa awo ne bagunywa okugangayira kwe kunywa n'ogweri. Kali bannaffe baanywa ne bagweri. Tugenda maaso. Baanywa ne bagweri. Katulabe baabano
twagala tumenye olutaki biggwera ne sinema yaffe eno. Kawungeezi kuba kukola babayisaawo nga muyina okugenda mube nga mukola. Babayisaawo nga muyina okugenda mube nga mukola. Alo, ebifuba byagira kati biri eri mu nkwakwa nga tugenda tudde wa osi. Osi agenda maaso akola ku kyokunoonyereza. Okunoonyereza abadde afuddeyo nnyo okuleka ndi omusango guno gugonjoolwa ye Kintu Gerard original names. Ayina empapula zanoonya. Ate manyi temukyaza anti kooti. Ogenda okwetegereza omusango gwo gwabadde gufayiringiddwa bulungi nnyo. Kaakati ng'ekiddirira kyakulayika ne bagenda mu kooti bannaffe. Bannaffe boolekera mu kooti. Kane luli mwatugamba omusango gwongezeddwa. Temulabanga omusango ogugenda mu kooti wabula jjukira abantu bano singa batwalibwa mu kooti obujulizi obumala ne bubulawo ate nga basuspekti abasooka be balina omusango guno bayinza okuba bannaffe nga baviiriddemu awo. Bukakafu ki obulagaani asikaali amanye omwana oli gy'ali ono yasooka n'abirowoozaamu. Kwe kujjukira olunaku lwayita asikaali ku makya n'akukuta n'abanga akweka essimu n'amugamba waliwo ebyagudde byagulunguta nekyabadde ki nkwendooza babadde babbi abagezaako okuwalampa omukulu n'akita. Wabula asikaali singa talina nekimu kyamanyi ku bintu bino lwaki yandibadde akweka essimu mu ngeri y'okupapa ate n'okuba nga agamba babbi balayika baali bazze oba oli awo yakolagana n'abantu abaatwala omwana wange kubanga n'essimu yennyini yabeera nayo ekyo n'abanga atayogedde nti nalonze essimu lwaki yandibadde agikweka aba yalonda nonde. Kaakati nno nakyala yeewuunya ekyo bulijjo omwami abadde akimanyi era ng'asirise ekyokuba ni asikaali yamubuuza byabadde bigwa ekiro n'amugamba nti baleka babadde babbi. Yakigamba mukyala kati n'olubereberye teyakimugambirawo. Kaakano nno tugenda okwetegereza nga kirabika waliwo ate ge balina okuleka ne bakazaakaza. Misana abagenda ku mirimu gyabwe bagenda ku mirimu gyabwe. Waliwo n'abali mu kaduukulu. Baana bawala bali eno ate bali ababanda be baagalira ddala oba walima mbuga kati waliwo omulimu w'emboga wuno. Byonna 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 osooka n'olowooza ensi ng'ekutabukidde. Kati ono yayiiya yiiya efirimu egenda maaso kumbe nako abadde aleese nako akawunga baleeta akabegu kamu ne babasaliramu babagabanya. Efirimu kwata kwata nako bambi nako kikyate ky'omumpitira kyagala kye nako bambi nako naye kakati nako kati bane nako
abakazi balina amagezi akiri mingi obedda bali wano bayiiya naye kati nako obanga muntu mutuufu ddala oli nako naye kakati gwe nako muno nakuyita nako nga tosobola kumanya nti nako oli nako bambi nako bambi baako nako kyogamba bambi nako naye gwe nako okimanyi nti nyinza obaako kyekkolera nako please nako bambi ffe tutidde okutya oba nako tutidde tujjafa munange tutidde okufa nako please nako afazaali obeere musambi tonekwasika era sagala kuddamu kune mungu munsamuliza ogenda okwetegereza omuwala yagwanako mu kafuba najja amubbamu akambe naye nako kale naye muntu omukwana aba agwagala ayagala nnyo okwawulwa naye ate bwajjukira boosi yagamba okuzannyira ku mukazi ate boosi ono atunulanga eyamira akasunguyira jakuba omuntu esasi nga azannyira ku maali nako ekyo bwakijjukira ndeka emaali eyagalwa naye okufa kibyeyo akambe ne tujja tudda mu kkomera kati bwe tudda mu kkomera efirimu egenda maaso waliwo abasibe abateereddwa jangu oteereddwa ofulume ekkomera afande nze bagira bandika banyongereyo mwaka gumu babansiba bambi tukutadde ate oyagala kulemera mukomera kati munsumulula lwaki nazza omusango kati mpaze era kadi ebanziremu nziza omulala mu nkomyewo wulira omusibe afande naawe ekituufu kwendi waya teri neemu evuddeko naye munyambe omuniga wano munda mukomera wawulirira emirembe yasaba sebe bamwongereyo omwaka gumu agira bamusiba mmere yabwerere wano nga munta nebakira bwerere sipangisa mwana wulira emirembe leka naawe ffe twagala kututa kakanno kanokko bwe bakata tekalina gasasula muzigo kaagawo bakasibe ensi erimu ebyenena n'ebikulejje baddaaki ya rabbi kakanno firimu egenda maaso kati nga tujja tudda mu kyalo kakanno ono aba ali wano essimu evuga simu yagiteeka eri ate ani oyo ani ankubidde maama essimu bazimunkubira atya ntegedde ogenda okweregereza munakani we muganda we bannaaye mukama kato yamanya kakano muganda we bamukubira essimu abaawo abaafudde mu kibuga nga bajja kuziika ekyo yawulira nga akikooye engeri gye ndi ku nnyumba ey'ekijja buli omu maama bamanyi kati bagamba ntegeke banaaziika bali mu kuŋŋamba kutegeka kusima bannange
Naddamu n'akuba. Kati baagala kuŋŋamba kutegeka nsuuluulu. Ntegedde maama. Bategedde munnange nti tufiiriddwa essimu etatera kujja nga waliwo ekirungi. Simu yejja tufiiriddwa munnange, muganda wange munnange mukulu wange ani yafudde leero. Bannange nga tulabe n'ebizibu buli kase. Ono yali ku nnyumba y'ekijja. Ab'ekibuga bwe bakuba baba tebamubuuzaako. Baba baagala kumanya. Ono ateeseteese